nsoma Kirumba. Kiyumba gye kiri. Kiyumba gye kiri. Waliyo n'eddwaliro. Amanya sebo. Amanya Dr. Abedi Waniko Mugalatia. Nyini taliko kabuuza muganda wange nsayuso mulaba okuva erimu muganda wa Bwanika kabuuza kwatuliza sebo namanyako. Abatuuliza balungi mbalamusiza nnyo era nembeebaza okuwuliza CBS. Amanya Luchams David Kalwanga olw'ekisa kya Katonda nze mbaka Parliament wa Busujju. Twebaza media Twitter tubeeko byetwogera eri eggwanga ninsaba mpeyude kikanga busatu esokera ddala njala okusaasira Parliament mu kibiri tufiiriddwa abantu abawerako. Twafiirwa Basamera Ignatius Akik, twafiirwa Babadil, twafiiriddwa Komuhanji Western wawano waggulu Nakasongola ate yali MP we Nakasongola abo bonna babadde ba MP abemabega ate nitufiirwa ne mukwano gwaffe Segirinya ono abadde munakibiina kya National Unity Platform ate abadde member of Parliament ate era ng'akolanga ekyokulabirako eri abaka abalala. Medi tulina ebizibu bingi mu bitundu gye tuva okufa kungi naye tusaasira baganda baffe. N'olwaliro waliyo abo bali mu kuziika. N'essaawa ya leero muganda w'ekitiibwa Kasujju afiiriddwa maama Nalongo Zigoti Nalongo Jeni Wanyana afudde kitalo nnyo. Naye Medi ate mu kufa ensi esigala etambula. Yakusaasira nnyo baganda bange abayikambala ne ttiimu Kalwanga abafiirwa mukwano gwaffe Mzee Munyaweera. Mwaka guno nga gugwako n'omwaka guno nga gutandise mu mirembe naye twekubako ffeka Mukama ne tumusaba tusaasire sobola okutambuliza ebyo bannaffe bibagaseeko. Badde mpulira Mukama wange ate mukwano gwange Abedi Bwanika ng'agamba nti bali mu kukola ku nguudo naffe waffe tuli mu kukola ate nga kugamba nti bwe tutakolera mu kaseera kana ddala ng'omusana gwase tujja kuba twekosezza nnyo. Njala okuliseeyo bannaffe bonna etwadde nabo Mwera nga tulonkinga oluguudo lwa Mwera Kyalwa. Mutugumiikirize ne zino zigenda kukolebwa okuli Lusaalira Banda, okuli Kanjuki Nsambya, okuli Bukola Kajoji, okuli Nsozi Bbiri Kiwawu ate tumalirize ne Kakindu Kibibi. Ezo nazo zigenda kuba zikolebwako mu budde. Mujjukire nti twalimirizaamuko okukola enguudo ng'enkuba etufuukidde enkuba naye kati omusana gwaka. Mwebaani yabakola enguudo? Abakulembeze baabwe. Bw'okera ku makya n'olonda omuntu yenna Kabere Chairman LC1 kuba bwe tugenda temulonda Roads Committee era mulonda abavunaanyizibwa mu LC ezo abantu abagenda okusupervisinga omulimu ogwo. Kitegeeza nze bwe mba nkoze ogwange kumbaka Parliament tusaze mu Parliament sente zigenze ku district tuzirumbye ku district tutemye nga Roads Committee betumala okutema ate ne mmanya kiki ekizze wange era nyino kyanjulira bana Busujju ti ku mwaka guno nga tegunnagwako zino enguudo zigenda kuba zikoleddwako. Njagala okusaasira ennyo abantu abayitaba mu parish development model naye ate bannaffe b'official ba system ate ssente zaabwe ne bazibabbako ng'omuntu ayasayininze miliyoni emu afuna mitwalo 5 mitwalo 8. Njala okwebaza KAO ne RDC report zaffe bazifuna ekyo bakitandiseeko namaanyi. Njala okuyuzayuza mukama wange muganda wange ate mulirwana mwami Muwanga Kivumbi olw'okutuuka ku kifo kye yafunye sebo tukole tugatte ku kibiina kyaffe. Ambuliza abakulu abakatuuka subira balajja tusanga abakatuuka Honorable Abedi Waniko Mugalatia. Honorable Kalwanga mbadde nerabidde kansala waffe Nabukenya wali mu nnyendo afiiriddwa jjajjaawe ate abadde mu nnyumba ye nga yamujjanjaba okuva kumala emyaka 2. Manyi nti okuziika kwawali mu Kiseka ne Kwancha tujja kuba tubigoberera tukusaasidde. Ani yafiiriddwa? Kansala Nabukenya. Tukusaasidde Nabukenya ziri 17 ezakayita ku ssaawa ennya wooli wewe wennyini oli ku 88 katonyeze 8 yaffe bujjajja program eyitibwa Parliament yaffe 18 January 2025. Abedi Waniko waali Honorable Kalwanga Lukyamzibu nawe bano babaka Parliament tukyalinda abalala bajja tusanga naye ensonga ezibadde mu ggwanga etuwete koona omwaka 2025 byokulonda biri mu jjiya nnyo kyeki buli woyita kulonda naye lwadde munaffe ensonga ffe eri social tukwateko ng'abantu
fero mutawa waffe Muhammad Sajirinya bagala ekifo kye batanze okukwera kati baweza 25 oba mwenda ekyo kibadde mu ggwanga era mu ggwanga ekirala kibadde akulira oludda oluvuganya government leader of opposition bitibwa bwino obuyinza bwamuweebwa leader of opposition yakyusizza ono nga wa national unity platform yakyusizza ekifo ekyo ekyabaddemu Mathias Mpuuga Nsamba bakitaddemu Honorable Mwanga Kivumbi nga deputy president for Buganda region. Mwanga Kivumbi ate era ye chairman yakulira Buganda caucus mirimu ina ebiri mu ngeri yemu era ekibiina ekisinde ekitibwa Democratic Alliance kino kikulibwa Honorable Mpuuga Nsamba kyagenze kuwano ku Jema nabalengerako ku Jema ne bava ne bagenda mu Electoral Commission akakiiko ak'ebyokulonda nga ye Ensamba gyasambamu ayagala wabeewo ennyongoseza mu mateeka okukola nti okulonda kuno kuli mu mateeka bamanga nti kulonda amateeka sigeetaagisa ate ebyo byonna byaba namanya ebyobufuzi naye nze wa academics asoma ebisome kutegeeza butegeeza nti waddewo embeera eyadde mu Electoral Commission yalabye babaddeyo bamaze mu ssaawa nnamba mu kizimbe ekyo nga batembeeta ensonga y'okukyusa ssemateeka era twalabye abakulembeze 5 mu Electoral Commission nga bagobeddwa olw'okukwata obubi kibayise financial mismanagement okukwata obubi ensimbi. Meanwhile ebyo bigenda mu maaso bo ab'NRM baga nti abaye mugende mukerere enkalala zibata voters register mulabe oba kwemuli bo batazoganja tutunulire omulamu gwe tutunulire omwaka guno gwa bitaala gwa bugombe gwa bya bufuzi. Electoral Commission yeteekateeka okugamba nti abantu muze mugende mulabe genda olabe bakulukalala kwoli oba toli kulukala n'oba olina kyoteeka oba nga oli kulukalala okusobola okulonda. Ekyo kimu. NRM egamba nti abaye mukukebera yellow book mulabe wamwe tuli bagamba bannaabwe ababugamu mulabe wamwe muli ekibagala okulaba nti waddala enamba bo bagamba bayina abantu 18 n'ekitundu. Electoral Commission etugamba abalonzi kati tuga bali 18 kaluka gwa David kagwadda ngojeko ekyo era akulira gwano Uganda General Mnansonyi wachiyegwe na tuliwe General akulira gwano Uganda General ali mu kutambula nga atambuza kalonga kyayogedde PDM Polish Development Model nga addayo gye bayita ebisoga kulanga ensonga eno enyikirwa bulungi. Ebyo natu bikola ebyo bigenda mu maaso naye nga akulira opposition mukaddu Kizza Besigye akyali n'emisango giri mu court martial nkuyita mbuti bibaddewo twali tukyali awo kiyoka ebyamagye defense committee negamba nti waliwo omukulu asindika ku mitimbagano gyammwe mwabasoma kibata X kakose ebigambo bisasamaza tetumanyi oba namuyita bamubuuzi lwaki osindika bino bataddewo n'amagye abazirwana abawumula amagye babazizza mu nteekateeka kibazi structure okulaba nga nabo bajja kubanga bagoberera ebigenda mu maaso mu kulonda veterinary abed veterinaries abazirwanako baita kalwanga veterans babakomyewo babeere nga bali bakola emirimu gy'eggwanga era leero President Museveni ali nkumba agenda kutongoza kyayisibwa guild president bano basomesezza ebyokukola self defense ne kuteekamu abantu empisa olwali ssaawa zino anatera okutuuka olaba nti sayidi eyo yeeteeseteese abed okuva twava mu kalulu mwe muli ba opposition mukozeewo ki era mwatunula egindi nti bwe twatula egindi twagamba nti tugenda okukola mu kaluka 2026 era abali bamemba be bantu bakola resolutions ezino mukozeewo ki okuva twava mu kalulu abantu bamanyi nti opposition eyina bwetambula. Sebo ombuziza ekibuuzo kikakali nnyo naye ate kikulu.
ebyobufuzi tusobola okweteekateeka kyendisa ekirala tutikira abaana omuwendo gw'omusanvu Makerere etikira abayizi etikidde omutwalo mulamba n'olwokuba baza sitambula saalabyeko bantu bajaguza mu Buganda wano kana kwere wa mutima mubi naye saabalabyeko nenje bazze eno emirimu tegiriyo waffe kakanjozeeyozeeyo mwafunyeyo kubanga inginiya waffe bazze kukola kyeno gyetuli emirimu egiri ali ayina okunoonya emirimu egyo tute ku mulamba guli omunene n'okutwala budde enneeteekateeka yamuliro okuva twava mu kulonda kiki ekibaddewo ekiraga ali ku luyo oluvuganya tiwali essuubi ekisooka mu byobufuzi kibuzo si kyangu bino byobufuzi naddala ebyokulondebwa bifugibwa bino wammanga era bw'oba tobiteeseteese obeera ogenda kufuna obuzibu ebyobufuzi ebyokulondebwa bifugibwa oteeka okuba nga wazimba kye bayita structures ng'olina amatabi bwe kiba kibiina oteeka okubeera n'amatabi amatabi w'ekibiina gundi amasuliita yegundi ng'omulina mu database ate gwe kakati gwe masuliita abasajja ba DP abo okyabajjukira era nga bw'ojja kukyala kuza omedi ani yakutumye wano ebbaluwa nga tugimpadde ekuleeta kuva ku kitebe kya UPC kakati ekibiina kyonna ekyagala obukulembeze kizimba amatabi gaakyo okuva waggulu paka ku kyalo ekimbusizo ekyagala mugambe nti raba ababbye anti kakati ono ali mpidimu atalaga mweti n'obuli okanyegukula tugenda kwepima fe we tutuuse stock kyesembayo ebeera ku kyalo kubanga abantu babeera ku kyalo bw'oba oli mu kibuga ekyalo village bakiyita sero village bagiyita sero era ettabi erisembayo libeera ya sero ng'oli mu kibuga bw'oba oli mu kibuga omuluka baguyita ward mu kyalo baguyita parish no baguyita ward naye kati buli kibiina ekikola ebyobufuzi ebitegeerekeka oteeka okuba nga olina amatabi okuva waggulu paka ku kyalo kakati eno ewaffe buli bwenjogera ensonga nga gootiikinga ampuliriza nti ku kyalaawo ekyewammwe ebibiina ebirinawo amatabi byebino kakati kuba bumanyi ebirinawo amatabi otegeera amaanyi gaabyo ebibiina ebibinawo amatabi nja kuddamu nkubuulire ffe we tutuuse ekirala ekikulu nga ekibiina bwe muba munaawangula obululu mubeera n'abakandidate abantu abalina obusobozi okwesimbawo obusobozi buno buteekwa okuba nga omuntu agenda okwesimbawo ekisooka ebisaanyizo ebyateekebwawo etteeka ng'abirina ekyokubiri ng'ate abantu bwe bamukuba mu ttooki akiikirira endowooza zaabwe abafaanana kubanga osobola okuba nga olina ebisaanyizo naye abantu bano boogera okukiikirira nga tebakulabamu kukiikirira ndowooza zaabwe bakumanyi bo bwe batwala nga bikulu gwe tobitwala nga bikulu bakulabe mulundi ogusooka mu kalulu toziikangako wagundi kati njogera wano ewaffe kuba ewaffe abantu baffe obasingana mu kuziika obasinkanako ku mikolo gyabwe baagala babe nga bakulabako oli mwana waani kubanga wano njoke kati kanjogere wano rediyo weeri nade nagisangako ebuyende nasanga se bakuwuliriza ebuyende tiwani wansi ebuyende ekamuli nekakati bakuteze ekamuli nagendayo nesanga ndibakati tukuwuliriza ku buli lwa mukaaga nolina omusajja bamuyita Medi koze kakati abantu babaagala kulaba omukululo gwo ng'oggyeko bino byayagala okubakiikirira olina omukululo ova mu kitundu webategera nti basobola okwesiga kakati obudde buno ffe abaagala okuleeta enkyukakyuka tutera okuba nga kati tulina okuba nga tulina bakandidate ng'omutwalo mulamba tuli mu kusunsulamu abo abanakiikirira Uganda tokubanga omutwalo tugulina tulina fayiro zaabwe bwega nti bwanika ng'ogijjayo nga twagenda dda ku bitundu byabwe twabuuza dda bwanika ayagala okufuuka MP naye mumulaba mutya obusobozi abulina babuuzani olwo babuuza bali abataka ku kyalo abataka basajja abakulu abo abakyala abakulu
beba kuga nti oyo Bwanika gwogamba yava kuno nga wa senior 4 neye tolola mu Kampala nakomawo nakola wano graduation nejali myezi 3 tunaffe tuloza nti diguli gyatugamba akola ki baba takebyo baba bimanyi baba bimanyi oloba kuyambako muleme kufuna bizibu kubanga zino diguli ze Kampala nyangu ogenda wali kunasha ogandi bane munkubire baluwa nga bajikuba ngogenda mu kiyembe wano ngogandi bakolere gauni ngati kati nakuze bazikolera kumpi wali Makerere wandegeya ogire bugizoti ngoyambala abe wafe kimwaji ogere kulanga otuse ngani najimaze omuyivu wafa kakati bamala okulonda ne najimaze bano bakalwango lutuka mu parliament nga bagati Bwanika ono ngati badde tumulaba wano yajijewa kakati obudde buno bwali badde bwebyo kati buli kibiina kyonna ekinaleeta enkyukakyuka obuuza mulina structure etuuka ku byalo ekyokubiri mulina bakandidate abatuufu mulina amatabi mulina bakandidate abatuufu Buganda yesinga okubeeramu bakandidate ababuusibwa Buganda kati yugira kuba wano waffe tosobola kuwulira Mwacholi nga ogandi candidate wacholi ebitabo bye bibulamu ebyo bibeera byaffe wano bibeera byaffe bya Buganda we bibeera we aba candidate nga mumumanyi nti ebitabo tabirina ne mugandi foyo tugenda n'oyo kijje yoffe agenda aliye kuno kakati ekizibu kya parliament zino bino ebyowansi kansala ebyo nsobola okukiriziganya nabyo neno waggulu obwa parliament bwa meya boogera Luzungu ekizibu ate kya Buganda tukampeininga mu Luganda ngenda ne campaigninga netekamu ebisoko nengira ati bwe tuka mu parliament nensirika kubanga nabitu nali mbimanyi mu Luganda butuluse mu parliament bya Luzungu kakati oluzungu olwo lwetaagiso lw'ensonga eyo olyoso omulyanga ine birowoozo birungi mu Luganda naye mu Luzungu kati kinganga abantu baffe ababulijjo ntiddemu olinga nti mu Buganda tuli bakibogwe abantu balina abagenda ku ssomero be twasomesa ne tulina bizibu bya mirundi ebiri otidde kyogera tuli bakibogwe adedda tukirimu ekiti abasoma mu Buganda bayitirivu naye batya okugenda okwesimbawo tebabyagala bavuma kati Bwanika bwe mbera ku social media ne bavuma neggulo nalabye yankeredde ku saa 12 ngavuma yate akantu keyazoza okuteekako ngavuma Bwanika kakati bana abasoma tayagala bintu tayagala ganti uli avuma atya kakati fa abeewadde tuba tuwewaayo nnyo bavume kubanga oyagala kati mukulu Kasulu ono ebyo yabimanyiira n'abantu bafe abasinga abayivu tebagala kujja mu bino tebagala genda mu bitosi kubanga kati kireetedde Buganda obuzibu nti olwokuba abantu betu abasoma abakola ki abasobola okukiikirira ebitundu batya kakati nekireekawo gaapu bali abalala bo bangu nnyo agira bugiza nti naga tugende netugenda kakati fino mukulu alese ekigambo kituufu nnyo nti abantu bano abasoma abaana baffe mwasomesa abo bemwateekamu obudde tebalirwedde kubajolonga kubavumirira kakati sebo ngenda buli kibiina kyepime candidate mulina balirudda wa era bafaanana batya ndi mukudda mu kibuuzo era bafaanana batya bana basobola okuweka akalulu ekirala ekikulu bwe bubaka mulina bubaka ki obubaka bwe mutunda eri abantu obubaka mubuteeka mu bikolwa mu bye mukola ne mu manifesto yammwe musobola okukola manifesto ennyungi naye ng'ebikolwa byammwe ate byogera kirala kakati ne mulyoka muvuluwana kati nga jjo ly'abalamu ebikolwa byaffe bikiikirira abantu ebikolwa kuba bikulu Bwanika nsobola okwogera wala njogera Oluzungu luyitirivu nnyo ebikola nebikola ki ate kati ngolese ekigambo kya mutawaana nyina okusoma kwateko voice tekwatagana abantu kyebalaba si kyekiri ku ground si kyebawulira
voices tekwatagana ky'owulira abantu si kye balaba oba ggwe ky'olaba abantu si kye baliko kakati tuli ku message voice tekwataganye na signal dissemination of message yes dissemination kakati ekizibu kya voice tekiri mu bigambo byokka byoyo amaloboozi gava mu bikolwa kwatagana na bikolwa oli agenda n'akutululya wali mukulu meji n'oyogera naye ye n'afuna kirala kubanga ebikolwa nga agera okulanga tebikwatagana biki byoyogedde kakati eno mu politics message eyo amaloboozi makulu nnyo n'ebyo bye tukola biteeka okukwataganira awamu abantu batuteekemu obwesige kasa tutambula ate kino ekyamaloboozi kiva ku bintu bingi abantu balina ebintu byo bye balowooza nti bikulu buli society ebeeramu n'ebintu byerowooza nti bikulu waliwo ebintu society byemanyi nti eno institution feye tukumaakuma kati kanjogere neyaffe eyawano gyemumanyi nze nazaaliwa muzeeyi yandaga ekipande kyali mu ddiiro waffe ekyasekabamutesi waliwo omusajja omulala bamuyita mu staff ewaffe ku kyalo ku kanisa benjogera kati bamumanyi twagendanga mu break time nga tugenza oba okulya emiyembe nga asooka kumpita bwanika CBS FM. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki Big Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10 abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Extra Booster yeyekka. Omwaka guno mwaka gwa byanjigiriza n'olwekyo omuzadde totangatanga Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erisomesa omwana n'afulumanga ajjudde empisa okutya Katonda obuyiiya amagezi okweyimirizaawo tutunuulidde nnyo okukyusa mindset y'omwana atuukane n'omutindo gw'ensinga bwe guli kati Mount St. Henry's High School Mukono lisangibwa kilomita 6 ku luguudo oludda e Bugerere abasomesa batendeke basomesa arts ne sciences ssomero lya O ne A level lyaboola n'abalenzi ab'ekisulo n'abaveewaka bonna tubaaniriza leeta omwana ku Mount St. Henry's High School Mukono abangulwe ku mutindo okumanya ebisingawo noti 784 13 67 11 oba noti 7 noti 8 92 noti 7 ne noti 393 11 44 Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erigenda okuwa omwana wo ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Mount St. Henry's High School Mukono, aspiration for excellency. It seems a dream, but not the dream. Enyanda kati ku mutimbagano gwa ipepa nga tukuwa amawulire ag'enjawulo ag'ebyemizannyo n'ag'akagwago wonna bw'oli ku muwendo ogukyasinza okubeera ogwa wansi kati weekomere mu kumanya n'amawulire ag'enjawulo ag'ebyemizannyo agakuno n'ag'ebweru ng'omupiira tennis ebikonde emisinde mu bunabyalo autoracing n'ebirala bingi kati kyali ya ipepa.nation.africa/UG okumanya ebisingawo obaweereza obako ba WhatsApp ku noti 782 917 olw'osasula shillings 5 buli wiiki shillings 12 buli mwezi shillings 8 okumala emyezi 3 omutolo gw'omwezi 3 ekitundu ky'omwaka oba emitwalo 26 okumala omwaka mulamba. Ennyanda ekutuusibwako Monte Publications Limited. 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika ziri 37 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya abazadde mwena tubaaniriza ku Rainbow Corner Nursery and Primary School zana bunamwaya ku luguudo lw'Entebbe nga baatiikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli lunaku olukya. Rainbow Corner tukulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeeyagala. Abasomesa baffe n'abalabirira abaana bamalirivu nnyo okuzuula ebitone by'omwana n'okubikuza. Tongera kutegeeza nti bina byaffe matiribo nagennyini ate compound gaggadde
abaana beeyagala era batendeka bulungi nnyo mu art and craft, okuyimba, emizannyo, empisa n'ebyobuwangwa ssaako n'eddiini. Jangu bironda byenkusomera baagala oleeta omwana kati bakuyita kujja kuwandiisa mwana kati Rainbow Corner Nassala Primary School. Ebisale bye bijja mu nsawo yo ate boogera nabo bannayuganda. Kumanya bisingawo simu 0753 336 838 eri abali mu buyinza namwe abaagala okuteekateeka okukyusa embeera etegeeza bannayuganda bo balaba ki? Sebo mbadde njogera ku bikolwa ebikolwa engeri gye byogera era okutunuza gy'olaga wano mu Buganda ne mu Africa yonna nga bwe njimanyi abantu basaamu ekitiibwa ebintu bino wammanga abantu abakulu bayita ba elders bakulaba ekibiina kyo bakyolimu obaggu ng'abo tobasaamu kitiibwa era oba oyogedde bwe bakulaba ng'omulwadde tomusaamu kitiibwa omuntu omulwadde era oba oyogedde bwe bakulaba abakulembeze b'eddiini si ddiini yo abakulembeze b'eddiini omuntu yenna omugunjufu eddiini ne bwetaba yiyo abagikulembera neyo eddiini nyinza obutakkiriziganye naawe mukulu Medi mu ddiini yo ne nkusaamu ekitiibwa bwe balanga tosaamu kitiibwa ebyo bye batwala nti bikulu oba oyogedde bwe babanga tosaamu kitiibwa omufu kwegamba ate okamaze muba oyogedde nnyo. Wano waffe mu Baafrika omuntu gwe bayita maama ddoboozi ly'amaanyi nnyo. Mukulu Medi simanyi babazaddewo bakyali taata yemanyi nti taliyo baali baagala n'ettaka ate baali kalina baagenda nalyo bagerako ddala naye omuntu ng'asobola okufukamiza wansi n'ofukamira maama fukamira n'ofukamira olowoozaamu kubanga abaana tubazadde kakati ogenda n'otulya maama waabwe n'akuleetera okulowooza ebirowoozo omuntu gw'osinga okusaamu ekitiibwa ekyo kakati bwe balabe ekibiina oba abantu oba ekika ky'abantu nga bino tebabisaamu kitiibwa oba oyogedde wano mu Buganda ekisembayo bwe Bwakabaka ne Kabaka omuntu yenna oba abantu bonna ekibinja ky'abantu nga Kabaka Obwakabaka tosaayo kitiibwa era eddoboozi lyo liba likoze eki liba lituuse. Kati nga mmaliriza nkuwulira ebikola akalulu kuba bw'obyebalamani era bino kwendi ffe abali eno omukulu najja kwogera ewaabwe bye bakola mbalaba batambula bakola biki ekisembayo ekikulu bye mbeera mwe tugenda okulondera amateeka g'ebyokulonda n'ebigakwatako ebyaleetedde Honorable Masasi Mpuuga owa Democratic Alliance okuya okuga nti bino si bitereevu byetaaga kutereezaamu si byonna naye bw'otereeza kino na kino omukisa gwaffe ogw'okukyusa obukulembeze nga tukozesa akalulu guba gweyongedde kubanga waliwo ebirumira. Kati ebyo bye byaleetera Masasi Mpuuga ne ttiimu ye okutandika okutalaaga wiiki eweddera Jema Electoral Commission asabye olukusa mu Parliament nti ensonga zino tuzitunulemu. Ekyo kiba kitegeeza nti ttiimu ezifaanana bwe zityo olwo zitunuulidde okuleeta enkyukakyuka kubanga bw'obanga wagenda mu kalulu luli n'oluwedde na luli nga olina bye walaba ebikenyera ebitali bituufu ne nga tosobodde kuga nti bano bino bitereezebwe byonna biyinza obutatereezebwa ne Honorable Masasi Mpuuga byakulembedde bayinza obutabimuwa 10 ku 10 ne bakuwaako 2 ne bw'oba tobifunye ku lunaku olwo naye ng'ensi ebitegedde ne tukkiriziganya nti wano na wano nga bwe nawulidde Electoral Commission eyogera nga emwebaza ne kandi zino ensonga na zino tuzitegedde naye mmwe mulina okuzikyusa mwe bamemba ba Parliament. Kakati ogwo guba mulimu ogutegeeza nti bano boolekedde era baagala okukyusa obukulembeze. Kati bino byenjogedde n'ebirala ekisembayo eri campaign tiimu ye beefaanana etya kakati
mukulu Kalwanga yajja kupima tweteese tutya nene eri abatuuliza boyogera nabo ekisindikide Kalwanga kino akiguse kuba yasobola okutuwulya nti kati wano tulina Max bweziti era nga bwentera okukola nga bwatera okukola Kalwanga kakati sokutumaliza kino bwana Medi Katonda nza nsaasire engeri gye ndabamu ebintu era emirundi egisinga ntera okwewuunya nti bwe muba mutambula mwami Abedi amanyi bulungi nnyo Bayibuli etugamba nti temulwaniranga mu kkubo omuntu statement eyo agitwala nga nkulu bino byonna byayogeddeko bigwawo era we biyiikidde wakati mu kulwanira mu kkubo omulabe waffe ng'atudde ku mapeera waggulu atulaba buli kye tukola ffe tuli mu kulwana tewali structure gy'oyogerako etakoleddwa nze nsobola okusinzira wano n'enkuba ekakindu engugulo emwanjale ngenze kuwero sinengenda kumuluka nengenda ne kugombolola nga nkubira bachairperson baayo ab'ekibiina kya National Unity Platform kitegeeza structure nzimbe gyeziri naye waliwo ne yatula ku makya n'agamba ti okutuuka 2026 nga opposition teriiwo atudde ekyo kyekyebuuzibwa oba ayongera kwonoona ebyo bye tuzimba Medi okujjawo ng'ongamba nti wavudde mu ggulu n'ogwa obadde tolaba mwami Kyagulanyi ono ali mu kutambula mu parish development model naye naffe tubadde ne country tours ezikuba border to border era bwe badde balabanga balinga nga abayiika abaggwayo nga bagamba mu stopping tufa byenjogerako obimanyi manyi bulungi nnyo nzijukira bulungi nnyo era neerabirako n'amaaso gange nga ndaba mwami Abedi Bwanika afukamidde ku ttaka ekavule asabira opposition essuubi yali alina obuzibu bwavaawa bino byayogeddeko lwaki omugolo gw'omulamu nedda sebo tweteeseteese tutya vis-a-vis uliriza katulindako katono mwami Abedi bwolaba nga kyenjogeddeko si kituufu gwe ng'onootinga musaala eyo ng'osaba Abesigye yaliwo mwami Lukwago yaliwo bannaffe aba National Unity Platform bonna baaliwo gwe kennyini waliwo ne muganda waffe mwami Mpuuga yaliwo era nemanya nti kati tusimbudde kubanga omulabe waffe byakola tubiraba twali tusabira abantu abagenzi kati bw'ogamba nti tetubawa kitiibwa nga tetuwadde n'obudde obubasabira ddala ekyo kiba kituufu nze n'ongamba bwe nti mu mbeera yonna embeera eriwo erina kyetutwalamu kirala nekyetwetaagisa awo eno okumanya nti bye tukola bimakinga n'abalonzi bye batusuubiramu bwe babanga bye batusuubiramu si bye tukola then tukyuse tudde ku drawing board bw'obanga olina kyokola essaawa eno nga mu 2020 tewakikola manya nti oli mu kweteeba wekka naddala gwali gwa mu opposition bw'oba manyi kubanga ojja kugamba nti tutegeke amateeka g'ebyokulonda gatereezebwe yes ono ali mu kugamba nti ngenda kusalako abantu emitwe nga nsalako leader wammwe nja musalako omutwe kyogamba tewaliwo tteeka ligaana kutta bwavaayo publicly n'agamba bw'atyo ogenda mugaana ki kukadde kali nze ngamba waliwo ebimu bye tulina bye tutajja na kwesibako nga bijja tuteebesa buteebesa essaawa eno tweteeketeeke ng'omulabe waffe bwe yeteekateeka naffe tukole ebyo ebitugattako Medi bw'ogamba nti nno twetaaga ba political oba potential candidates Medi bw'ogende wange mu busujju abaana bakibogwe kituufu ayinza kyogera bw'atyo kubanga era tukirabyeko naye njala kugamba ekintu kimu ensonga ya parliament si babaka ba parliament kuba nti bakibogwe naye obutali bwesimbu mu bye bakola obutatunula wala nga basalawo ku nsonga ezimu ezinyigiriza bannansi nabo bennyini
okweyagaliza bokka. Ekyo kyenkugamba nkirabyeko ku parliament. By the way, Medi, mwegendereze nnyo abantu bye boogera. Voices. The signal. Webale nnyo. Mutunuulire nnyo bikolwa byabwe. Whether bweba bibakinga mumanye nti tulaga we watuufu. Abantu abamu boogera. Naye nga bye boogera emisana byanjawulo ku bye boogera ekiro. Era ekimu ku kiyinza nkubulya Medi. Kino kigamba nga kigamba mazima. Ekiyinza eba kiremesezza abayigirize okwetaba mu byobufuzi. Bwe butali bwenkanya bannabyabufuzi bwe balaze. Era ne bireetera abantu abamu okugamba nti bwe birenga embeera bwetyo bwetambula nze nkivuddemu. Omuntu omu yatugamba nti politics is a data game. Neteri data as such to some genuine people. Abantu abamu bayimiridde. Medi okimanyi nti n'okuyimirira n'osirika mu bwoti nakyo kikola amakulu okusinga lw'okola statement egenda okwejjenca wejjuse oba weetonde. So potential candidates jebali niba member parliament abatuufu webali niba balina okukola babimanyi naye okutiisibwa ani abatiisa system mpuliriza kyegamba nkubuulira ekyokubiri enkola gye tukoleramu ekyokusatu gwendi naye byenjogera naye emisana n'ekiro agenda kubyogera kakati nadde nsirise nga nkuwadde obudde era njagala nnyo mwami Abedi anyambe kati Medi era kankiddemu wano gano matatu Medi bw'obozanya matatu togazanya ng'oganjuluza tuli mu mbeera wuliriza ey'okuba nti tuli mu buyeekera obuli open naye nga buki buyekera kyogamba ku ground yewange teriyo bantu besimbyewo banvuganya Kalwanga oli bwakubuuza Kalwanga David gamba uliza radio yabeene tikino mu 7 kino kigenda omujjako nange ngenda kubuuza kino awakali kanzikugambi no sigenda kubuuza no kanchide mbuzi mu mbeera gye tulaba mu 7 yagonze tugenda mujjako bino byetukoze ebimutwala fe ekisokera ddala kino kyetukoze ekimutwala mu 7 tugenze ku ground abantu babuufumukko okusinga kye wali olabye era ekimu kukisalirawo abantu mu kulonda kwe kuba nti bakola ki bakimanyi ekyo tukikoze. Ekyokubiri kiki ekyenjawulo ekikoleddwa mu 2021 nga system ekyongeddeko ba government ekyongeddeko nga kyanjawulo nnyo kyogamba abantu bagenda tubuuza abantu abasibibwa emyaka 5 baali bakoze musango ki byonna bigenda mu maaso gulawo Museveni agenda mukulaba okwange yawedde dda omukazi ananoba ewaffe busujju omukazi ananoba ewaffe asimba bijanjaalo naye bw'olaba atanobe yasimba emmwanyi kakati okusimba kankudde mulungi nnyo owase bunnya lindako ne bw'aba asimbye kaitunsi nkubuulya mazima tokyayinza kubuzaabuza mu nnansi mujja ku ekyo kyalowooza ne kyalaba ekituufu. Mbadde mpulira wano nga mukwano gwange ayogera ku nsonga za opposition omusumba ng'ayogera ku opposition obwakabaka bwagala nze omu ku gwe mmanyi ayagala obwakabaka ye mubanda wa kabaka omubanda wa kabaka lindako nze mulese anti nze nkugamba abamu ku bemmanyi abali mu opposition abaagala ennyo kabaka waabwe ye mubanda wa kabaka. Ekyokubiri abantu abamugoberera mukulu Kalwanga afunyidde bw'owuliranga nga Bwanika mulina mu kumunnyonnyola nti ayagala obwakabaka abwatabwagala. Nze Abedi Bwanika omutima nga gwe Medi olina kunnyonnyolera tize njagala obwakabaka wabeera waliwo ekizibu bwe tutajjawo blackmail ne tuleka abantu nga kye balina okwogera kirina kusigala 100% perfect tubaako abamu betukola ki betubuza njala kusaba
baganda bange betugwa mu side opposition era sina ule subiri mu balonzi uliriza nze bwe mba kugambye nti no tutambudde nga president oba nga Museveni bwatambula ekyo kiri iko atambula anoonya kalulu naffe twatambula tunoonya kalulu ffe tetulina magye galemesa president kutambula naye ate yayina amagye agatulemesa ekyokubiri system zizimbiddwa nekye baagala tukole nti kwe kuba nti bwe twabadde egundi twakoze kino ne kino omulabe waffe amanye kitajja kukola njogera ne bwanika gwe mmanyi medi mpuliza bulungi ng'omusumba gwe mmanyi nga mukwano gw'abantu n'ekino njagala olwalira awulireko program babuziza ekibuuzo yagambye teese tutya n'omukulu program agifudde kankiddemu katono yagambye nti ebisigadde Kalwanga abimalirize kakati bw'aba mpadde omukisa kambi malirize yangambye nti ebisigadde ngaffe abagwa ku saidi yeno Kalwanga akole ki abimalirize sisobola mumaliriza balwa ndinyonyola nsonga za nnyonnyodde nkulaga obuzibu abantu bwe balaba n'ekyo ekigenda mu maaso nze nkugamba this organization gye tuyina obutakwatagana bwaffe bwe bulwadde nambeemu singa tunaakwatagana ono mulabe mwangu wa kuvunula ekyokubiri CBS FM. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffe kabayina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula max pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka essimu noti 779 655 664 Lweza Clays. okweterekera fenna buli omwe alina engeri gy'aterekamu akasente ke waliwo ffe abazitereka munda mu faliso mu kabokisi abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi naye era mu byonna buli omwe alina ky'aterekera kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye ebitonotono wamu n'ebyo ebineneko tandika n'obusente obutono ddala siringisa 50 zokka nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo sente zo mu ngeri etakukaluubiriza awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira weewandise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku noti 8 286 okumanya ebisingawo amateeka n'obukwakkulizo bigoberera NSSF, a better life. Ekitongole eky'ebyobulamu kitegeeza bannayuganda nti obulwadde bwa mpox bwabalukawo mu ggwanga era ng'ekitongole eky'ebyobulamu n'abakulembeze mu disitulikiti ekirwadde gye kyabalukawo bakola buli ekisoboka okulaba ng'obulwadde bwa mpox tebusaasaana. Obubonero obulaga nti omuntu akwatiddwa obulwadde bwa mpox mulimu okubutuka omubiri gwonna, okufuna omusujja, okulumwa omutwe, okuggwaamu amaanyi, okufuna amabwa mu mimiro, ennyindo okuzibikira wamu n'okukolola. Tusobola okwewala obulwadde buno nga twewala okuliraana abo abalina obubonero abaliwadde. Twewala okugabana n'okukozesa ebintu byebimu omuli ebikopo, amasowaani, ebyokwebikka, amasimu n'abantu abateeberezebwa okuba n'obulwadde buno. Twewala okulya oba okuliraana ebisolo ebimanyiddwa nti bye bitambuza obulwadde buno okugeza ng'emmese n'enkima. Twewala okulya ebisolo ebirabika nga birwadde oba ebifudde sinakindi tusobola okugemebwa ne tutakwatibwa bulwadde buno. Obulwadde bwa mpox bujjanjabwa era mu bbanga lya mwezi gumu buba buwonye bulungi naye buyinza okuba obw'omutawaana naddala eri abaana abato, abakyala ab'embuto n'abantu abalina endwadde ez'olukonvuba. Okumanya ebisingawo n'okuyambibwa tuukirira eddwaliro lyonna erikuli okumpi oba kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku ssimu etali yakusasulira 0800 100 066 oba weereza obubaka bwa SMS obw'obwereere ku 85 noti.
abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village Juba Plaza room B008 ate gwe omulunzi masala broiler concentrate musange mu maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753563772 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate 88 CBS FM. Eddakiika ziri 2 zakaizibwayo okwera essaawa 5 abazadde tubategeeza tubaniriza ku Rainbow Corner Nursery Primary School irizana Bonnamwaya ku luguudo olw'Entebbe nga wano baatiikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli lunaku. Leeta omwana omuwandiise ku Rainbow Corner Nursery Primary School essimu 0753 36 834 0772 leeta omwana agonjolwe bino ebitagisa omwana okusoma ebiri ku Rainbow Corner Nursery Primary School. Kyekikuluma mugongo discs oziwulira ne nerves oziwulira zikuluma bye boogera ebyo nerves zinuma discs zasesetuka omugongo gukuluma jja kujjanjabe onere ddala ku ssente ntono nnyo. Tukola therapy treatment massage wamune tujja neeka bakita home care treatment tujja neeka tukujjanjabira uganda omugongo gunnuma fenga teka byaffe mu motoka nga tujja tukujjanjaba kuba tulina eggwanero ly'omugongo mu Uganda feka tuddamu kaba nti omugongo gukuluma tese omugongo gwasesetuka. Tuli Kawempe maaso ga okulina Equity Bank tujjanjabira waka tuli ku simu 075M 19 3300 oba 076 5 Karwanga 58 35 jangu kakati medi nzegera kusase kintu kimu nti mu mbeera yonna twetaaga manifesto entuufu abantu gye bajja okukkiririzaamu etegekebwe obudde weebuli bwe tuba twasobola okukola kye twakola mu myezi 4 egyakola kino kyolaba olwaleero bwe tuba tukyalina omwaka tusobola okukola ebirala bingi ate si kyekyokka tejali ena yesu mwami ontali kumpewo mu struggle nga tulwana okukyusa obukulembeze twetaaga abantu bonna abanyiivu ne bekkakkanya ate n'abo abatali banyiivu ne bateekawo emiryango egiggulira abo abanyiivu okukomawo mu nju tutambule. Bwe tutaakola ekyo tuyinza okweteeba medi nyina obukakafu nti waliwo abanyiivu wakati mu struggle era nga bawadde omulabe waffe chance y'okufunako breathing space netakitegeeza nti essuubi lituweddemu era abantu abali mu bunyiivu bana abanyiivu mubazza mutya singa nabo banaamanya ensobi zaabwe singa banaamanya ensobi zaabwe kubanga medi singa banaamanya ensobi zaabwe ne baddekerawo okuyimirira ku budaala nga bayorekeza abalina okugulawo oluggi ate amayinja abalina kufulu oba abalina ekisumuluzo. Nze nno nsaba bwe nti manyi ebyombi bye twogera newankubadde biyinza obutanyumira bantu bamu naye nga ge mazima. Twetaaga reconciliation, twetaaga okudda obumu tutambule kubanga twetaaga kuwangula. Biri twetaaga okwasaganya okumanyagana kisogera ddala okutabagana buli omu amanye lori yaffe eriki mu struggle ekigambo kye batayina kibiina kibola era kizibu
ekyo kyoga reconciliation mu kibiina ekyo tekiriyo mu kibiina mwe kiri kubanga n'olunaku olukulembera enjatika z'olabawo olwaleero basisinkana ku reconciliation kitegeeza ki ekyo bw'ŋŋamba nti abakulu senior politicians aba opposition basisinkana ne bavaawo omulala n'akola birala nabo ne bakola birala koolo ensinkana eyo yali yakukkiriziganya awuliriza honorable Kalwanga mu sentence emu mwenga bali kuweyo oluli eyo lwagala kujjako gavumenti eri mu buyinza enteekateeka ki gye mulina okuva twava mu kalulu bali mu kwekwata bifo lubongo ya ndowooza babuuzizanze si bwe kiri babuuzizanze fe enteekateeka zigenda mu maaso kubanga ekimu ku kikolaga nti n'enteekateeka zigenda mu maaso n'ebifo ebibadde birimu gaps twazitaddemu abantu abazivunaanyizibwamu omutima gwona mu byo gulidde timwekwata bifo ekyo kyalina okwogera ekyo kyalina okwogera ate nakyo kati enkya bwe bunaakeera ku makya Lubyaniri Katana Mufumbiro ezo nze sigenda ku salevo ya discussion ya parliament ya ku individuals no nina kugamba principles zempulya nga zezijja okukola tutambule tugende mu maaso twetaaga obukakamu obutakasukagin buli omu obutakasukira munne mayinja ekyokubiri okwewa ekitiibwa omulabe muyinga ali kuki omulabe waffe bwe tunaakola kino biri byali mu kukola kati kankubuuzayo tolina baminisita bomanyi nti baafa naye nga ebifo byabwe tebifiiringibwanga webale nnyo kati kikiraga nti akola oba agwa sebunya kuwuddemu ekyo kakati weekend ndibadde musanyufu batumira abantu abatuwuliza atulisi nawuliddeyo akamunyunguse k'emirembe mu Palestine ne Israel bakiriziganyiza emyoyo gy'abantu abantu ensekakane kubanga gye bibeera eyo bitulaga bitumalamu essuubi abantu balwanagana abantu bafa biki kakati wano ewaffe wano nalabye ku TV akakiiko kaligo kagamba bakayitire budget ya EC nti budget gye balina ya biliyoni nga 10 ninga budget yeetaagibwa ya biliyoni 7 kitegeeza nti eggwanga lirina okunoonya sente biliyoni 6 okulonda kutambule bulungi akati ebyo bitambula ebireeta commission bitambula akati mukadde waffe waliwo abaleeta ennongosereza mateeka nabo batambula nabo balina okumanya wali kintu kyetuyita budget neutral waliwo ekintu kyosobola okuteesa kati kijja kwetaagisa ssente naye bwe kinaaba kyetaagisa ssente bano olwedde bamaze okulookinga ssente zaabwe ze baagala mu system mu budget akati bw'oba oyagala kya kwongerako pozi ng'oyagala kendeeza naye ebya budget birina olwedde ekizibu boogeddeko wano kagamba nti abantu abalonzi balina bye baagala era balina n'amaloboozi gaabwe omuzungu amaloboozi n'obubonero amaloboozi n'obubonero era ye omuzungu ekigambo maloboozi alina n'ekipimo kyakyo akola polls voices mu maloboozi akola polls n'abuuza nti kiri kitya era owulira nga kulonda kunaabeerawo bwe Zimbabwe nabagamba nti kiteeberezebwa okubanga gavumenti eriko eneddako Mozambique kiteeberezebwa nti gavumenti eriko Mozambique ejja kuddako opposition eyinza okukola obulungiko aba eyinza okukola ate obubi ennyo amaloboozi kintu kikulu nnyo eno gye twalaga mu bya demokrasi n'okubuuliriza n'okumanya abantu kye balowooza n'okweteekateeka kati babyogera mweteeketeeke kubanga oteeteekateeka oyinza okwesanga ku street wekka ng'ogenze kulwana naye nga ate bakuwangudde tewamanya
so policies zino kulaga olaba kakaluka ntugenda kasobola kawa ati kyogenda okujjamu wakati akati katufube either tufuna ababaka nzo kati nina ababaka batuzitoweredde kati katugende ku LC5 tufuneyo wakiri kitundu kya LC5 kugamba okufuna influence mu nsi okufuna influence wanjisitizya mu nsi ngwangu nti tufune engeri jetu kwata mu government yenu obetu wangu muri kitundu kusala itubere kitundu mwaba abasalawo nti oba ofunya ababaka katugambe half etundu nga lisalide wakati obaako naawe engeri gyosalawo okubigenda mu maaso ebijje mugenda kati nga Trump ono tumulaba nga ayawangudde yayeze bwezi naye nga wayiseyo myaka 2 bajja kuddamu balonde kati bayinza ate mu opposition kati ate naafuuka kitwandiyise mu dark president nti olina gwe president naye nga obisalawo kubigenda mu maaso olinako kitono akati abo opposition bawano balina otuwa ekipimo kiki bateebereza ekigenda okubeerawo simanyi oba gwowulira nti Museveni bwana abavuddeku mujja kukola kino ebiwulirayo ebyo ate obiwulirayo anti kyenkubuuza nti bw'otuula awakaawo owulirayo kagamba nti bira 27 awo nga gundi ali mu ntebe nga Museveni taliimu Kalwanga naye takyogera nti Kalwanga bw'anaaba akutte entebe mu 2027 binaaba bitya waliwo ateebereza atyo kyembuuza nti kakati Kalwanga balina otukakasa nti mukumatiza kwabwe bino byonna obujogoli okukubagana okweryamu enkwe okwogera ebikikineke bannaabwe bonna nga bayogerera ebikikineke mulinayo essuubi nti 2027 eggwanga lino munaaba mulitwala bwe muti ekyo gyekitemu abeeri kakati kyetubasaba kyokakuba kati ffe kyetuteebere kyetusaba tulina kalembereza mu Uganda weewaawo in fact ndabya sirabanga ku mbaga nyingi zikolebwa mu festive season nga mwaka guno abo mu America era oliwo media alwa nga ndaba abo mu London balinga 10 ne muza media abulata mu London libana abazo kuli mbaga zine z'amaanyi bweziti nenga kirabika atayina embaga endala kwakola ki kwali era aberanda liba abantu bakkiriza nti ate si waliwo akalembereza mu Uganda omukazi ananoba tatatasimba mwanyi era guno omubala kusimbe mwanyi abantu balaba emirembe mu maaso n'akalembereza kano baagala kagende mu maaso kubanga ono kuba essuubi liri sira bwasiga bijanjalo era nabuuza n'abasiga mwanyi mulabanga Museveni aseeseetuse nnyo okukyayibwa nti ne mukasa ekiseera ekijja tagenda kulondebwa Kalwanga ansa eyo kuba nze ndowooza nti senga President Museveni obubonero bwonna bulaga nti agenda era bandi batuga naye mumanyi nti sijja kusimba muwogo kansimba ebijanjalo nakasooli ebikula amaki amangu ntereke emmere sijja kusimba kalituusi ndaba abantu kisanja kiramba era okulwanira ettaka kwolaba mu bantu balina essuubi nti n'ettaka libalwanira banaaliwangalirako siraba muntu bwagoba bantu 30 ku ttaka muveewo wano nze njagalawo ng'amanyi nti talina mirembe mumwetesitese mutya mmwe wammwe NRM eyina emukisa gumu era gulinga gwakasule tinemba sina bakulangirira nti ngenda komawo abantu balina essuubi nti nkomawo abantu balina essuubi kasula langirira ddi era ena kusula waliwo abakubala bagandi owaayo olinda ki waliwo bayisaayisa muno waliwo bayisaayisa muno era tubategeera nebata bwe bwampumuza nenzira ku bya gavumenti nkola nenalimbweri nti akalulu kasakaggwa abantu bakyalina essuubi nti gyeri ekola era ekolera bo singa obadde osayini yonna nti byekwata biregeya nti byekwata bano era abantu ovola nti tibafaayo nnyo nupu nga ekibiina ekibiina abaka parliament bejenjegula abantu bafaayo paka
bali betirize balize nalemu yabo bo balinde nalemu yabo kyega okujja kwa buzibu tulina wano mu Buganda nkyate abantu abalimu omuzinze ebyobufuzi babiddukamu lwaki nti abantu bafaate ku ground ensonga tate oba muluzungu waita complacency omuntu yakimanyira nti newe sironda newe nkola ntya gavumenti weeri yene ebiti enebeeterereza ababaka babalinnya emmeza obazikuba obazimenya bajja kukyusa bijabbe kutuliye emigongo gavumenti ejjadde emalira so ndowooza nti mu Buganda wano abantu balina okwezza essuubi mukirabye ekiseera kyetuvuga tuli mu gavumenti nze ndaba abantu bakirabyeko tolinayo muntu gwoyita ku mukolo nti tulize vice president waffe ajje atuule ku ntebe ye atuulirewo gundi ekyo abantu kibalumye nnyo mu kiseera kino okowoola nze mpulira abantu bakaba kino kitulemye okusitula kati tulina consequences ezisinga obugazi mu Uganda nga zinzibu in fact ezirimu districts 2 awalala nga consequence erimu naye tulina amaloboozi gasituka g'amaanyi gagamba nti bannaye kino nga tukitematema kino nga kyekyesulise tubulamu abantu ab'omuzinzi abatula kwaitebo nebata strategically Waisa tunabaka mwenda ankole 88 sagala nakuchita mu kuchogera ke nti wakise inabaka mwenda ankole inabaka parliament 88 nenga insesiris obuweereza tebuli abantu tebusobola kutuuka mu bantu tosobola kukubiriza abantu bonasobola kutuukako nobagamba tulime kino tuli kumpi n'ekibuga tulime greens kuba kati sayini zonna ez'abantu okubeerawo mu bulamu bantu balina okulya greens ate abalina akatale okumpi bali wano Kampala Kiwedde Kakiri Institute of Health Science Nursing and Midwifery yettendekero lyegulidde erinnya mu kubangula abayizi ne bafulumanga bannakyenko nga batendekeddwa n'empisa lino lirina abasomesa abakugu ddala ebyendya n'ensula tebajjula ate nga lyakakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza nga litegeeza abayizi b'ekyokuna ekyomukaaga awamu n'abazadde abaagala okweyongerayo okusoma okufuna certificate mu Enrolled Nursing and Midwifery nti ebifo bikyaliwo. Kakiri Institute of Health Science Nursing and Midwifery eyita abasoma physics, chemistry, biology okubala n'oluzungu okugenda okufuna ebifo ng'abanasooka 50 bakufuna basale okuwandiisa kugenda mu maaso ng'okumanya ebisingawo basangibwa mu tawuni ya Kakiri mayiro 15 okuva e Kampala oba kuba ku noti 757 288 noti 258 ne noti 709 734 248 oba noti 77 noti 662 475. Omuzadde St. Leonard International High School Kakindu Mityana yogenda okusanga ensobi setukana n'omulembe guno ekifo kiteekeddwa bulungi lya kisulo n'abava ewaka bawala n'abalenzi balina one elevo library ejjudde computer lab weeri science laboratory abasomesa batendeke ate bakugu nnyo ne mu kalikulamu empya ku St. Leonard International High School Kakindu Mityana basomesa ebyemikono omwana nafuluma n'omulimu gw'omu mutwe bafayo okutumbula ebitone by'abayizi abaana balya bulungi era ne basula bulungi ebyokwerinda ggulugulu ali ku luguudo lw'Emityana okyamira Sigoti n'okwatiridde Kakindo ku lw'e Masaka okyamira Mpigi n'okwatiridde Kakindo essimu noti 771 599 499 oba noti 744 14 17 noti 5 kankwanjulire kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende ono kawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2 5 10 25 5 ne kiremo ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire kawa mpologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate kawa mpologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzi lwaze katwe mu supermarket ne mu maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 nkaaga nywa ku kawa mpologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba.
ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri eyasambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe erya wano, amategula, max pans, obumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu 0779 655 664. Lweza Clays 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika ziri 18 ezakayita ku ssaawa 5 ez'okumakya. Nkwebaza nnyo nnyini ddala awoole okuba nti otambula n'okumanya sosa okutundira ensonga wagitulaga ebibiina nga byeteekateeka. Ekibuuzo kibadde kinene eri bannaffe abali opposition nti abayi mumweteeseteese muti kuva twava mu kalulu mwasinkanawa ne musalawo ne mukolawo ebiteeso ne mukkiriza ku biteeso nti byebi n'okumutambulira okulwadde babinnyonnyola ndowooza ggwe gy'oli owulidde naye ensonga endala gye tugikwateko nga tusooke tulabe abakulu gye baba reacting baddamu mukulu ono. Caring Heart for Children Primary School, omuzadde afaayo nnyo okumanya omwana waasanidde okusomera. Essomero bayita Caring Heart for Children Pre and Primary School liri waffe Masuuliita, essomero ddungi ddala. Oluguudo baliyita Kansize wali Masuuliita wasanga Caring Heart for Children Pre Primary School. Leeta omwana asome essomero ddungi okuzaama. Twetazala nnyo tulina emmere eri organic obukomi we buli lya day and boarding balenzi n'abawala tuwanisa kati abaana mujje kati tubaguddewo okumanya ebisinga ku bessimu 0753 739 oba 0772 38 837. Email caringheartforchildren@gmail.com. Caring Heart for Children School, Masuuliita School with a difference. Saawa ziri 11 kati kusaawa 5 saa ya kunywa kachai nga wiza radio ya bene program itiba parliament ya fema kachai yao tumia Prestige kirungo kisige ku mugati kirimu vitamin A, vitamin D, vitamin E kirimu ebirungo ebizimba omubiri ebikwamanya kuyita mu lunaku. Abaana be Prestige margarine ate wera abaana nga badda mu masomero Prestige muguli eddala omugati guteekeko Prestige amasafu matono ddala agali mu Prestige ekikuma mutima kunga mulamu ngeri yemu osobola okufumbisa okweyambisa Prestige n'ofumba chapati oba amandazi. Prestige asanga ali mbipimo byonna ate asanga mu maduuka gonna saako supermarkets. Ali delicious, healthy and yummy. Rainbow Corner Nursery Primary School Zana. Abazadde tubaliza muleeta abaana mu ssomero lino liyitibwa Rainbow Corner Nursery Primary School. Ssomero liri ku Lwentebbe wano wa Zana. Abakulembeze balungi obusomesa bakugu lyabalenzi n'abawala liri mu Kikomera lirina compound ennungi lisomesa art and crafts okuyimba empisa ez'obuwangwa n'eddiini. Leeta omwana ku Rainbow Corner Nursery Primary School. Ebisale eby'omumaaso by'ebitangaavu. Kumanya ebisinga ku bessimu 0753 336 834 0782 Leeta omwana wamaliza akuzire sebunya maliza ensonga ngendewa bed financial year ine esemba ebyensimbi batandise okuteekateeka ebyobululu. Tumanyi bingi ebyaliwo nnyo mu bululu obwaggwa. Ensobi ezo tusaba Electoral Commission ezikole ki omulimu egutandike bulungi era ebeere inambulukufu eri bannayuganda. Naye naffe abalonzi olwoga nawuliraga nti abalonzi kati balonda abalonzi bannaabo tebalonda bakulembeze. Abalonzi naffe tubeere bakakamu kubanga buli lwe tugenda mu kulonda tutabangula ebyenfuna, tutabangula emirembe gy'abantu olumu n'abatabiriimu. Manyi bannayuganda omanyi waliwo ogutundutundu okubeera mu Uganda naye nga tukubeera mu byakulonda. Sawunya mpuzo oli mu kiso utali bwenkanya bwomwogera kwoki andi kakati bwira okukyogerako kyekisinga obwangu naye okubaako ekikolebwa mukikweze mutya okubaako ekikolebwa nga bwagambye ebikolwa n'amaloboozi n'obubonero ekikolebwa segona kya owayendawa segona naluyima mwebali gondi bwanika mutya lwanga
kubalize nasomera Lubiri secondary school. Yes. Esomera fe ye Lubiri kati limu abana 17 ye constituency number eyo muntu we iki esokalo kala moja Lubiri secondary school constituency ya muntu kati ngo bachikiri atenga abamulonda bali ngalukumu bitali bali kumulusanvu kusesose munyi kakati mulimu abantu ababera mu bulungane mu Uganda nenga tababera byabulu kagamba abana abato okagamba abakadde abaluwadde n'abalala tulina okuuma emirembe gy'abantu abo bonna amalozi gavudde wano Buganda timulonde abantu abasekitiibwa mu Namulondo kikulu mulonde abantu abasekitiibwa mu Namulondo kati ombadde bano kulali okugamuko ebirowoozo abayivu mu gavumenti badde batya abayivu mu kulonda abayivu kyebadde nsaba abalonzi abalonzi batiisa abayivu kuba omuyivu tayagala kumujolonga muyisamu gaali ebyo likola bikiri mutafukamira yimirira jangu nnyo mulonaffe jangu oyo kumala oluseke luluno waliwo nagenda mu noosi ne banywesa ku luseke nakumubona sijja kubayakira kubona nyoma tebaagala kubajolonga kati bannayuganda balina okumanya nti twagala bukulembeze ffenna twali tuvuganya na Nigeria kati Nigeria tulese emirundi oba 5 okitegedde enkulaakulana abantu base tulingane mu kifo lwa mirembe kirimu ono mbaka yafudde kyomuhanji era asula mu Nansana naye akera kumacha batidde wali wa bodaboda akera kumacha emmotoka ezikiridde mu mulyango tasobola kufuluma n'akyusa ekifo gavumenti yamwangate wa bukuumi gavumenti yamwangate ekitundu kyennyini kirina okwekola abakulembeze balina okwekola kati towulira Abedi bw'ayogera kabonera tukoze bwe tuti egundi tukoze bwe tuti mulina okuba n'abakulembeze ng'ekitundu akiwunyiza ng'akiyitamu kizibu kyekiri wano nti tetulina security nantuuza olukiiko balwerusitu nakati omuluka guno insecurity eri wano tukole tumekeshwa ntujjawo tukole obukiiko obwa defense bano obuganya mu kisawo bamagezi ki kati ate osagala babu usanye mbala bisayi kubawe n'abalabisa bajja kwetereza kwandika nagero fano ngakuteka alwanga mu ngalo batambula baga tubimazi akati ffe tetwagala kukolokosa muntu alabi ekyokukola mu kituufu ng'akimanyi nti balina kubeera wamu ate nasatu ndowooza waliwo bye tutategeezezza ggwanga mu myaka ena ffe nga opposition bwe tubadde tutambula nze ndi wa kibiina kya NUP era ebimu ebyewaffe nsobola okubyogera naye kasooke nkutegeeze mu kiwenda kino ekya mukulu Masayasi kyasaba bakyuse bakole ennongosereza amateeka g'okulonda emu kunongosereza gye twagala yega nti omuntu ali akola mu civil service baleme kumujja ku mulimu etteeka liga nti kati olizayininga ffe tuga nti likyusibwemu asabenga liivu ekyo kyekiremesezza ekimu ku biremesezza abayivu ekimu ku bibalemesezza okujja mu bululu kubanga omugamba mbwalizayininge omulimu asooke gutta kakati ffe tugamba lireteeka lirongosebwemu omuntu asabe busabiriivu alyoka ajje ekyo kijja tuyamba okuleeta ku bantu mu kalulu abasobola okugatta gyemirimu gy'Amasasi mpuga gyemirimu gya buzibu bw'abayivu buzibu kyekirisa obuzibu abayivu buteetaba mu kino kubanga kirimu emirundi ebiri mukulu media olina omulimu gwo wano ate bakugamba nti ogwo okujja mu kalulu osooka gutta era kakati ennaku z'omwezi ndozanga mu Juni bateeka okubanga oli abizayiniza kakati ojja mu bintu bino ebyaffe byazaala byotamanyidde ddala kakati ekyo twagala tusabye ffe munongoseza yaffe tusaba oli asabenga liivu ekirala kati tusaba mukulu ennongoseza ya NUP oba ya DA ate ndi wa DA wuliriza DA
kibi pressure group kisinde nze kibina kyendimu bakiyita NUP ate DA kiri kisinde tunda kwa bigabuli kuiseko era ndi wadi enyo ye uyizo kubusa busa kitwe kikulu wekityo wadi atali ko wadde muyiwa ko n'amazzi ne gatukula wadi nyiri kakati ate wa NUP nga wa NUP mu myaka NUP tulina ababaka 57 mu parliament opposition yonna duzabali 19 109 ne parliament erimu ababaka 5 mu mukaga ngotadeko ne ba minister 5 mu mukaga kakati olengera bwe tubanga opposition tulina 19 omulimu gwaffe munene nnyo okusobola okutaasa bannayuganda era nze bwe nagutegeera nga twakamala omwaka gumu nga ndaba ekibiina kyaffe tekitambula mukulu kalwanga akubulidde abantu bayogera eri ku kyalo kyewaabwe si ba NUP abo babe era ono talina kyalo watayina konsibansi engenda nenjiyitamu era nempuliriza manye okuyitayo nengenda ekanoni bwana omukwano gwange nga ngenda mpuliriza era nenkoma nemoga nti kadawuni kali nawulidde bwe nti abalinda si ba NUP babe bono kakati nze sebo nagenda anti olabira nti si ba NUP kankuwulire nze nagenda ku kitebe bino abantu bawulira njogera nze byanyisoboka kugezaako nagenda ku kitebe president w'ekibiina secretary general netugenda mu meeting ne bayita n'omuntu omulaluzi organizing secretary netutuula mu meeting nembagamba tuvudde mu kalulu etwaliyo kibiina kisobola kuba kyamaanyi nga tekirina structure tekirina matabi wansi batudde awo mukulu gwe bayita Luwongoya secretary general naga nti ekizibu kyetulina tuli mu kukyusa constitution twali twagala tumale ogikyusa tulyoke tukole structures nze nembagamba nembaga nti structure zibeera bwe ziti tukole nga tukozesa constitution eno eriwo eri empya bwenajja tunayongeramu bwongezi bambale bwambazi omukulu gwe bayita Lubongoya n'akigaana n'enzirayo ogwokubiri nga wayiseewo emyezi 6 Lubongoya era n'agaana kakati tosobola kuzimba structure za party nga tokozesa constitution kyova olyanga mpakanya ekyaki ekyamukulu kalwanga ezo zayina zize nga n'abalala bazirina si ekazirina zaabwe bo kakati ekyo kyanafuye ekibiina na buli kati ekibiina era president wakyo mwamulidde ng'agamba nti bagenda mu kooti ekibiina bakitwala mu kooti nekinafuya okukola structures naye ng'ekyo si kituufu kooti tewaliyo injunction omugulumedio obimanyi kooti okugaana okuzimba party structure beetaddewo injunction oli asabye injunction agiwabira naye tewali baabawaabira kakati ekyo kinafuyiza ekibiina ekira nembaga nti tugaziye ekibiina kyaffe kive mu Buganda twoyongere busonga twasinga district ziri 12 president waffe w'ekibiina yasinga district 10 omulimu gw'ebusoga omusajja gwe bayita mukaago oyo gwe mulaba n'omuvubuka kati musajja mukulu gwe bayita Bigirwa be bagukola ogwo gwe mulaba ogw'ebusoga okufuna district 10 abo abantu ababiri ng'ogasseeko n'ono honorable gwe bayita basaalirwa be bannannyini mulimu ogwo gwolaba oguli eyo kati ne baganda naye tetwafuna babaka twafunayo omubaka omu ekyatufunisa omubaka omu gyali era akuwulira ekyatufunisa omubaka omu kubanga tetwasobola kuteekawo babaka abantu bebakolaki bebakkiririzamu naye mbagala tugere tuzimbe structures tweyongereyo netteesonawa kakati tutuuse tulwayo kakati kalulu guno mwaka gwa kalulu kyetukola ekibiina kyebakola kwe kutuula ku kitebe ne beerangirira Lubongoya David Lewis Lubongoya agenda kuyimira mu Kampala Centre David Lewis Lubongoya owa bamuzaala Ntunga oba bamuzaala Ludawa tetulinayo wadde n'omubaka naki n'omu obabuuza ate wano we tulina abantu ate we mujja mufumbiro yakalina emirundi mingi ewaabwe eri ejjinja egundi ejjinja kakati Ndakawa East
nakubidde mukulu bali mwezo kuba mukulu bali mwezo mulinako history nimugamba sibu mpulidde balanga ekifo kyo mukiwende ekyo mulimu balanga ekifo ekyo abantu bakakuwa ekisanja kimu otambuza emirimu gyo bulungi ja awutwagalawo mufumbira nakawa obwameeya n'obiyaniri Arua tetulinayo wadde ne kansala wadde n'ekyamaani w'ekyalo ono n'obiyaniri lwaki tagenda ojayo okulya nga balanga Katana Benjamini nga naye bamusindisa entebe yekola buli kifo nadde nzire waffe Masaka ku Lwokuna nga ngenda okuziika nentandika ku mpigi wali ku mpigi ba MP abagera okwesiba kuba MP abakyala be batadde bayitirivu okakasa nti banafu yaki onaliwo kakati pati mukulume tujja koma wano Karwanga tayogedde wano nga mpulira tugenda koma wano nga n'ababaka bana 5 nga takyabalina bali mu parliament ejja kubanga ye kenyini agenda kubasuula kubanga bonna bomu kifo ky'okugazia okugenda okunoonya wewala we tugenda kufuna ababaka basazewo okunafunya bano buli omu bamutaddeko bajeri kati olaba olutalo luli waggulu wano Kawempe wano nkulidde gwoyogera bagenda kulungi olutalo luli awo luyitirivu kakati ekibiina bwe kibeera bwekityo kiba kinaviiza struggle y'Abannayuganda. Bannayuganda baali batutaddemu obwesige nga balowooza nti byetukola tubitegeera naye kakati okuba nti kwata mu musango tugenda kutoolako obutoozi teekateeka kigwenga memba waayo olwokuba kyo kiwenda amawulire genkirinako ng'omu ku bammemba baakyo abakirimu twakirowooza ntujja enkola yaffe yali yakakasa nti tukumakuba bannaffe ebibiina ebiri mu opposition kyabula nga watulengedde mu jema FDC bawandiise ebbaluwa era wiiki ejja tugenda mu FDC aba UPC nabo tubalinze aba DP tubalinze n'ebibiina ebirala nga tutunuulidde twalowooza nti kyetuba tusoose okusoosowaza kyetusobola okukolera awamu kyekya electoral reform okutongoosa mu mateeka g'ebyokulonda tukikwatire wamu kubanga kya buli muntu bwe tunaamala ekyo tutunuulire tuyimirira tutya tuleeta tutya bakandidate tutya bakandidate n'olwekyo omuzadde totangatanga Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erisomesa omwana n'afuluma nga ajjudde empisa okutya Katonda obuyiiya amagezi okweyimirizaawo tutunuulidde nnyo okukyusa mindset y'omwana atuukane n'omutindo gw'ensinga bwe guli kati Mount St. Henry's High School Mukono lisangibwa kilomita 6 ku luguudo oludda e Bugerere abasomesa abatendeke basomesa arts ne sciences ssomero lya O ne A level lyaboola n'abalenzi ab'ekisulo n'abaveewaka bonna tubaaniriza leeta omwana ku Mount St. Henry's High School Mukono abangulwe ku mutindo okumanya ebisingawo noti 784 13 67 11 oba noti 7 noti 8 92 noti 7 ne noti 393 11 44 Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erigenda okuwa omwana wo ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Mount St. Henry's High School Mukono, aspiration for excellency. Solo Heights ye woteri yogerwako Masaka City omutinde liko gwansi yonna balina ebisulo ebiyonjo gardens ennungi musobola okukolera omukolo gwa buli kika conference halls erimu abalina workshops ne seminars restaurant yabwe efumba emmere ya wano n'ey'ekizungu balina health club ennyonjo okufa gym sauna steam bath ne massage byonna nga birungi ddala balinawo ne saloon ennungi okuzaama eri abakyala n'abaami tulina ne drive through wosobola okufuneka kofi n'ekyokulya ekyangungu naawe alina abagenyi bava mu mawanga g'ebweru baleete ku Solo Heights ku lw'ekyotera mu Masaka City awo mu New Kumbo essimu +256 200 926 706.
abantu bayeeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 100 ku 100. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka. Toddamu kutambula kibuga kyonna ng'onoonya furniture ow'omulembe. Jangu ku Desi Business Systems wane Mengo mu Kabakanjagala balina buli kalonda wa furniture yenna executive chairs ne desks, entebe za conference ko n'emmeeza zaakwo, dining sets, sofa sets eza fabric ne leather, ebitanda eby'omulembe, emifaliso n'entebe ezeeyambisibwa mu orthopedic, wardrobes, filing cabinets, workstations, entebe z'oku reception n'emmeeza. Desi Business Systems basangibwa okumpi ne Bulange ewa Kisingiri ku Nfudu. Bakyalireko ku showroom yabwe olwaleero olabe buli kalonda yenna gwe balina. Essimu 0772 Lowooza ku musingi gwowadde omwana wo mu byenjigiriza. Mityana Standard SS Kagavu litambulira ku curriculum empya. Abayizi b'eriisaako bibuuzo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga balina science lab k'okumya amaaso, library ya mutindo nnyo, batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga, okufumba, obulimi n'obulunzi, ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD ebisulo n'endya byonna matabuta. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka. Essimu noti 753 88 noti 3 oba noti 772 85 28 58 ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. Standard Kagavu. Ezera Fruit and Breeders batongoza layer finish feeds eri abalunzi b'enkoko. Kino kigenda kujjawo ebizibu byonna nga aflatoxin ebisangibwa mu biriisi bw'enkoko, no maize brand obw'ennyanja, kotoni ebiyinza okutaataganya enkoko ng'ebika amagi n'amagi amagimo. Ekirungi ekiri ku SR layer mash kwe kubanga enkoko zikula nga njimu zibika amagi amalungi ate nga galina enjuba eya kyenvu wabula zibika okumala ebbanga eppanvu amagi nga manene ate nga zibika agawera. Genda ku branch nekuli okumpi ya SR Feeds kati oba tukubire 0702 700 oba 0700 798 SR Feeds. Quality is our commitment. 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika ziri 20 zibulekera essaawa omukaaga. Kyekikutusumbuwa school fees sala stress wa school fees jangu mu DFCU bank ejja kuwa loan school fees loan ate tejja kubanja nnyo mujja kutegeeragana naye. School fees loan ziri mu bank emu yokka DFCU bank nakati bagule gendeyo baganti abaye njagala school fees loan DFCU jikuwe kuba yene enakyegamba sala pressure sala stress the school fees loan kujangu kuwe school fees mu DFCU bank. Omwana muwala oba mulenzi tusomesa art and sciences tuyina ebyona ebirungi curriculum empya naye tukigenderako. Libraries of zijjudde, tuyina computer lab ejjudde, library ejjudde, somero libagazi bulungi, abalenzi n'abawala tubaagala. Omwana tumusomesa curriculum empya era omuzadde yenna alina omwana ewaffe mu Exodus College School teyejjusa. Somero bayita Exodus College School jangu oliteyo omwana oyo kati bawandiisa abayizi bali ku simu 0700 437 somero lisangibwa Wakiso ku district okuberegena ku district gena maaso kilometers 4 akapando jakala ku mukono ogwa ddyo ojja okusanga Exodus College School leto omwana senior 1 ne senior 6 senior 6 gye bawandiisa. Abazadde somaita Rainbow Corner Nursery and Primary School liwaza nabo namwaya ku luguudo lw'Entebbe. Tutumbula buli lunaku tuvumbula ekipya eri omwana olunaku olukya ekifo tulina talent omwana tuvumbula buli lunaku ekipya kyalina ku Rainbow Corner Nursery and Primary School. Asomesa ffe balungi n'abalabirira abaana bamala nnyo okuzuula ebitundu by'abaana
tuyina ebina yaffe bigazi bulungi, tulina compound gaggadde, abaana beeyagala batendeka mu art and craft, okuyimba emizanyo, empisa z'obuwangwa n'eddiini biri mu Rainbow Corner Nursery and Primary School waisomeri wazana wanamwaya tuwanisa kati abaana wagule genda wanisa omwana asome ebisale by'omwana bire bitangavu. Tuli ku simu 0753 336 834 oba 0772 336 834. Hotel bagita Soul Heights ku luguudo njirabyawo nga ngenda kyotera we nalabye ku maaso g'amafuta ago bayita gazi we nalabye okulina naawo Soul Heights eno hotel mpya jangu gifuliye ekifo kya bulijjo eri mu Masaka City. Ina wasula kibeta accommodation, ina kunganira okolera enkiiko bakita conference, ina banywera ebyokunywa ebikambwe, ina restaurant, ina saloon, ina gym. Kambe nebyetagisa omuntu akoze sente ze sauna bagina bayina steam, bayina wanywera kakawa coffee shop, bayina gardens ebimuli batuula byonna byagala okukolerawo. Soul Heights yeyokka eri ku luguudo lw'e Masaka Kyotera Road. Jangu booking ekifuli fo ekya bulijjo. Soul Heights, feel the comfort. Hotel baga ulira obulungi bwayo. Abali ku simu 039 32 55 45. Soul Heights yokati nyo egerwako ku luguudo lw'e Masaka City Kyotera Road. Tumna wali amfuta kabita gas aho jajira ku nkono gwa Ddyo ogenda e Masaka ogenda Kyotera wenajira bye no Soul Heights je ne kakawa so madenjo chai ogeze no wailiza ndi kibiina tumwambye kola ndio tumulize nenga ataba mikino kyagala nnyo atwagala nnyo kibiina bakirunda ekibuzo kyewambuuziza wambuuziza bya 26 ate goze bya 20 zetulunde bya 20 akirisinda kyagala nti bakirunda sinakiwaga ne bajja kirondo bakirunda ne bajja kirondo nebiri byanjawulo kati oli kuba kironda past kati ate ekibuzo kyo kyadde banakironda kati awo nabuza mwetese anti okweteekateeka batulonde kakati ize ngenda bango okweteekateeka omukulu ayogeddeko kanko kyokulabira ekya reconciliation ade ndeeyo mukamoli kaninga nengera Honorable Segona Medad ayolekedde ekitebe Honorable Segona Medad ye lawyer w'ekibiina emabega kyovudde nga mpakanya mukulu kalwanga nti giri tegyali myezi 4 oba 2 twava 2017 nga tuli nabo basegona tupalata mu bintu bingi mukulu Segona nga yatukulembera mu by'amateeka bwe yatuse ku kitebe bamuŋodde ne bamukolamu obutambi ne bakola buli kintu kyonna kati mbuuza kiri ekigambo reconciliation kiri ludda wa kati bwoba osobola okukola ekyo ku mukulu Segona n'emirimu gye yakolera ekibiina nga basobola kumukwata bwe bati aze ku kitebe mwe muyise meeting badde bayise meeting ya MP nze ffe baatujja ku mukutu ogwaba MP baatugoba dode nga bukyali ku mukutu baagutujjako ne ono memba wammwe mukyamukiriza nti memba wammwe aze mumuŋodde mumukozemu obutambi kitegeeza nti nekkubo lino libagamba eya reconciliation y'okutabagana teririiwo kakati ebyo byonna binafuya ekibiina binafuya akasembayo kali okubogera kwogera akasembayo kali buli woyita wonna olaba basindise abanayimirira kuba kandidate akuba MP abaliwo kati abanaabayimirirako olaba ekibinja kino kakati ekivudde ewalala ngekiteeka ogenda kigaziye emirimu gy'ekibiina nga balubongoya banubianiri bamufumbiro bazi mu abantu b'e Kampala mpozi nga waliwo yabaloga mpozi nga muliko ddogo lya Tanzania nti musobola okuddira abana abantu bwe babakiikirira muli baloge mu abantu b'e Kampala ani agenda okubakuba eddogo erifaanana bwe lityo
nti musobola okuddira abantu abaligenze eri ewaabwe ne banoonya ne bagatta ku kibiina bwe ate bali wano bajje wano bakolere wano olutalo. Nja kuva ewaffe Masaka ab'e Masaka akalulu mukampi obudde nga bukyali ninayo entalo endala tetugenda kukkiriza gy'ogolifaanana bwegi samateeka kkiriza sigamba kuva eri nti nkampe nzije wano nyimirire wano aja waffe eri kimanya kabolera mpangula obudde nga bukyali nzije ntaase ab'e Kampala nga tubawa bakandidate abatuufu si ba Lubongoya nubianiri mukulu abedi kango information ndisenga lenda katona abedi Lubongoya yakola ki buli mbozi vira mu Lubongoya yakola ki Lubongoya yakola ebintu atasobola kweyo oliye muganda wa Lubongoya obunzenze ekibuuzo ate akiddamu ddala obwenkanya babuzizanze ekibuuzo ebyange ku Lubongoya mbyogera misana. Lubongoya genda ewammwe entungamu tetulinayo muntu va ku kibuga kyaffe era abantu b'e Kampala njogera mu mpulira temuleeta wano mu Lubongoya yagenda otukiikirira mbunubianirimwe nakawa gyembeera nze mazeyo emyaka 3 nubianiri genda Arua mufumbira genda Ejjinja otugireyo ekifo toddira wano katana nawe nakulide mbu bakutwala bantebe baba kutwalawa ebyo be babaleeta wano ono muveeno kalwanga ali mukubasekerera mwakola temumanya akafaananyi k'okuba nti senga nva wano nensalawo ogendako ku kitongole kyaffe ekyaddondo wano nensangawo bafuuti soja ng'abalaba bakubira emizira abalangawo bagoba ekibiina kiba kizimba oba kiba kizimbulwa. So headquarter yeyina okuba neutral ground kyekirina okuba ekitebe kya buli ayagala natayagaliza bemaleku mwana Medi esogera ddala ya kino kigende wa muganda waffe esogera ddala Abedi tulaba konsandie era buli omu yandibadde awo n'ategeera obulumi bw'ayina awali omubaka temuteekawo okujjako ng'akoze bubi nnyo akoze mulonyeza kitegeerekeka obulumi bwe butegeerekeka naye mwami Abedi yalina ekibiina PDP tekiwulirekangako wadde kansala ng'akiwanguliddemu kaadi obanga ekifo najja ku administration unit yonna nga mukiise wa PDP. Ekibiina okitandiseewo ekya NUP mu myaka 3 okikuba kibooko ojeeyo amafumu okimaliriza gwatali mu kibiina omuntu omunkimaliriza lindako kubanga njala nkubuli nzira akasubi akamu kanuma bekava kuki kunju naye ekibuzibu kiri kimu obusungu bwalina ng'okuba ekibiina okuva wakiyingiramu emyaka 3 giyiseewo okimaliriza okisaanyaawo gwatali mu kibiina otegeera otya enteekateeka yaffe mpaka ku ground tolina kyomanyi kigenda mu maaso era information gyowa olumu bambi gizengako emabega bukenyini weebuulirire omanye nekyoli mu kukola bw'oba omanyi ng'oli wa opposition ne bw'oba omanyi toli wa opposition ekyo sikiinaako buki buzibu njala kumaliriza ne kino obuzibu bwe tulina mu Buganda baffe aba opposition betutambula nabo ebintu egisinga obulumi babulina ku bifo byabwe na mikwano gyabwe naye egitali mikwano gyabwe oba gwatayinaako naye nga agatta ku kibiina oba nga agatta ku opposition amulwana mubuliza mu ttaka. Nze nsaba tubeeko we tukoma bwe tuba bakugusa kigendererwa kyaffe mu kulwana olutalo olw'okukyusa gavumenti eno. CBS FM.
abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba atemufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village Juba Plaza room B008 ate gwe omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753563772 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays fefeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe erya wano amategula max pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu 0779 655 664. Lweza Clays. Ekyobugagga ekyensiba omuzadde kyolikera omwana kumusomesa twogera ku Standard College Nsangi ku luguudo oludde Masaka ssomero lya Kisulu n'abave waka bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga basomesa arts ne sciences computer library ne laboratory bijjudde ate nga bafaayo nnyo eri ebitone by'abaana ekifo kigazi ebisulo birungi abaana balya bulungi ebyokwerinda gguluggulu ate bwe kituuka ku mutindo gw'ebyensoma baalaze wala ebisale bisoboka ow'ekisulo 65 ate owadde 35 gyokka. Twala omwana kati omuwandiise ku Standard College Nsangi oviramu ku stage y'Ensangi n'ogoberera obupande. Essimu 0792 oba 0772 Standard College Nsangi. Continuous improvement. Omuzadde Centenary High School mu Nnyendo ly'essomero erisitudde omutindo gwe byenjigiriza mu Greater Masaka lyadde ne boarding on A level bawala n'abalenzi lisomesa arts ne sciences library ne computer lab byonna tayari. Centenary High School Masaka tusoosowaza eddiini zonna empisa n'obuntu bulamu ebyemizannyo n'okutumbula ebitone ekifo kigazi bulungi ne security y'abayizi gulugulu. Centenary High School Masaka lisangibwa mu Kudde zone waggulu w'akatale k'omu Nnyendo. N'olwekyo abazadde b'Ekalungu Sembabule Bukomansimbi Lakai Sese n'abalala mwenna abaana mbalete ku Centenary High School mu Nnyendo tubabangule tukubire ku noti 7 noti 4 90 M7 oba noti 758 38 4 8 katonyeze 8 CBS FM. Alozezza ku maanyi ga CBS yoyo anansi naffe bizinensi neyikimuka. Hello, webatereza wana medi abakulu mbalamusizza wanga subirya busujju banda busujju bakufunanga kirabo amanya last kansala last mandi bwayise mulakimu muneni UP yagulanye senta mu ye mukulembeze mogedde ensonga nyingi abedi bwanika akawanda munde naye tugendera awo naye entesa yeyeyo bwana medi ngenda kwogera ku nsonga emu mu bufunzo bw'ekitalo era bwana Kalwanga agitanyiza bulungi ensonga y'okugamba nti bwana Meri kibuzo ky'obuuza kikulu bwe tutuuse wanga bagala okutuusa obukulembeze nno nga muleki munandibadde nsuubira nti mu kaseera kano reconciliation yandibadde ebeerawo okutabagana abatali kutabagana ngaffe ab'opposition President Museveni naku zino mulaba kakyayika muwoomera bansonga nti tuli mu kwekuba fefekka na fekka so singa tugattagana amaanyi Segona mwamuvumye Segona bamuvumye naye era bwanga kino gendo kitwale ku okitebe nti omuntu abazze ku kitebe President Kyagulanyi yakyogera bulungi n'agamba nti abantu abazze wano tubaleke tubateeka ku lutalo kubanga omuntu abazze nga ekibiina kimuli ku mutima naye omuntu wajja ate ne mumuŋŋoolera ku kitebe ekintu ekyo si kirungi kubanga bonna tubeetaaga eno si twagoya tweyanziza nnyo tweyanze malo sebo we bali kuweereza kale sebo amanya nze Haji Makoro Kavuma yesebo Honorable Kalwanga siza nnyo nenkwebaza okuyimirirawo ku lw'ekibiina n'obuuli nabo naye ndi munakuwavu bwe ndaba nga mukulu wa Bedi Honorable yeeyita muwala mulenzi ndi wa Nuupu ndi wa DA ekituufu kye ki
abantu abali babadde ekyokulabirako mutukwasa ennaku naye njagala kubuuza Honorable Abed bw'oba okakasa nti oli wa Nuupu obuzibu bwo ne Nuupu Kyagulanyi muntu kiki era lwaki olowooza nti ebyalema emyaka 3 emabega ow'emyaka 4 gw'olowooza nti yali badde abitererezaawo byonna nze nno ndaba nga waliwo ekintu ekiri munda eky'obuntu kyenfundikira nakyo Media ogambye nti saawa eno teese tutya tuba tweteekateeka ng'abakulu nga muganda waffe Abed nga batuzze emabega we twali badde twanukulira gwe tulwanagana naye ate twanukula bano n'olwekyo abantu bakalwanga tubeebaza bwe muba mubadde ekyokulabirako era bannabusujju mutuwa ekyokulabirako kirungi nze nsaba ekintu kimu reconciliation ebaawo n'oyo ali omweteefuteefu okussa mu nkola eyo mubuuza reconciliation bo bajagala be tulikonsayiringa nabo oba baagala kulwanagana naffe naye bannange Nuupu si kyekizibu ekizibu ye mwami Museveni Abed muve ku Nuupu eddakiika Abed va ku Nuupu hello sebo tata webale tuweereza taata webale kuwuliriza sebo ono Ssaalongo Abdulkalimu Sseggujja nsinzidde Kyato Kalungu omubaka mbabaka Honorable Sseungu agamba kisigonzaga Gonzaga musajja mulamu nnyo era ekibiina gikola bulungi kaakati nze ngamba mwami Bedi Bwanika tebalina gwe basimbyewo wabula abantu beeyagaliza nga bo twali gwe baawadde ekkaadi leka kuwaayiriza ekirala ekibiina oba okikuugi era Bedi Bwanika nkakasa wava kubwa wali wesimbyewo nga Ruto wedde nga pulezidenti n'ojja kubwa memba parliament kati olabika okomawo okugwa kansala ogenda okukabusi Abed ogenda kuba kansala kati bwagambye omukulu agambye nti ogenda kuba kansala ekirungi alondera Kalungu Tebuliba wangi salamu alaikum waalaikum salam ajati Minista Kabanda akutumira sebo agenda kwesimba mu Kampala bampita Meja Umaru ani agenda kwesimba mu Kampala ajati Minista Kabanda Minista wa Kampala Lubongo yana yajja kati Lubongo yayaani anti gojja kunsalako tetulina abantu baffe wano Abed Bwanika kyabadde agamba kati ene waffe omwana tulina omwana waffe gundi ow'eggombolola akoze bulungi ate nyo Ssaabasajja dakumulamwa bampita Meja Umaru ebugoloobi anti era gwe mulama gwendiko ate ekikukyolowooza Abed agambye nti oli kumulamwa nnyo abuuze namba y'essimu Abed mwagala nnyo n'empuuga mbaagala nnyo be basajja batalina okugjako gavumenti eno tempagira nti ali ku lubalaza ndabira musajja wange oyo gundi omwana w'omugenzi Sebunya okutumira Sebunya naye nze ekisinga okunyuma kiri ekintu kimu bano bajja ne beesiba ku mpuuga ne bagamba mpuuga twemesezza oba mwe abalemesezza bw'olaba ng'oli adduka yeetega twemuyiteko kati mwe mukozeewo ki buli ajja akuba mpuuga bwe yagenda mu kisajja wate okutegeka emikolo nga bamuwadde abamemba palamenti mpuuga ng'obwobuvunanyizibwa mpuuga gwe mujerega n'Amerika amulaba mudde omulamwa twagala kwebaza abadde batuwuliriza ate era twebaza n'abo abawaayo akadde kaabwe n'okuteekamu akasimu ne babaako ne batugattako gy'amazima bwana Medi ebyetaagisa okukola nga twolekera 2026 saidia mu bingi twali gye biri bitono abantu bazze mu ssuubi twolekera 2026 saidia mu bingi mukanya naye atambula bw'aba amanyi nti tewali pressure yonna lwaki bwagenda waka ne yeebaka olw'okuba kitegeera nti pressure weeri olw'okuba kitegeera nti naffe tetutudde kyova olaba takola ki teyeebase ate naye atambula so nyina obukakafu bye tukola byebyo bannabusujju mbaagala nnyo 2026 zimba bakola wendi nnyo bakola byanga ddala kasule akati nansa twogera kuno nakuli naye n'abenaale naffe obunafu tubulaze naddala ku constituency levels abantu gabogamba nti batambula bakola ki kugamba okuyomba nga batambula kibi nnyo era kyekinafuyiza abenaale kyetubasaba ngenda nga Nuupu yeerumaaluma naffe tulekeraawo kwerumaaluma tutebenkeze emirembe naffe tukolere eggwanga nga tuli wamu
omusajja Lubongoya nakuwa kadi n'osimba ono wangula tiboliko Lubongoya ajewe awangula entungamu ajewe ye azigaba bwe kadi bwe yajikwa no wangula nti ajewe awangula entungamu lwaki tajewa n'awangula lwaki tajiwa katana n'awangula embala lwaki tajiwa mufumbiro lwaki tajiwa mufumbiro n'awangula ejjinja lwaki tajiwa nubianiri kadi amaanyi ga kadi awo n'awangula aluwa ati gwe yakuwa no oli Lubongoya ye sikuitale jino yewe kadi tufune ekifo entungamu sebo mukulu kavuma oyiza okuba weerabidde wali mu people's government nga toli mu FDC okyerabidde joli yabalamu people's government eyabesi nga toli ne muki mu FDC kati kyonvunaana okubeera mu Democratic Alliance nga gwagwa ebintu mu badde otambulira